when you hit 45 years, you begin to regret the bad choices you made in life. Kanga be bad choice example nyenyizo okubawa. Abantu balowooza bad choice twogera ku bufumbo biki njogera bad choice nga zizo bikwata kugwe. For example, abantu abali kind, abantu abayambe nnyo, bagaba ne bagwesa nasigala nga talina n'ayambuli. Ekiseera kituuka around 45, 46, 47. You begin to get a calculator and okugamba. This money, I should have invested it here. This money, I should have done it here. Wali omukwano gwange bwe tufaanaganya empisa anti ffenna twali bwe tutyo. Well, that was me. And that is still me. Lwakuba nti kati ndowooza nkuze nenfunamu safeguards. Nti I do it wisely. Naye olumu yali akaaba. Agamba kale benyamba bakoze bati ne bati oli nakugamba ko mperere nakugamba ko nyambe yes nga akaaba ulire nako. Ne mugamba mukwano webaze mukama. Nti ate bwe bibeereddewo ng'okyayinamu okumannyo. Kati singa bakukulamu n'amage gonosigaza malibu. Eyali akaaba yabwatuka n'aseka. Naye busumba otegeeza ki? Ne mugamba there are people who wake up when it's too late. Ng'amaanyi takyayinza kukola. Talina. Ne mugamba naye gwate ku myaka gino. Okitegeera obukunkumuka. Oyeze kana no gakukankoledde nnyo. Wow. Ine kintu kimbadde njala okubuuza ko Musumba kiwadde kindiko nnyonnyo nga tenyola abantu abatera okukyogerako. Yes. Kikwata ku sea salt. Yes. Njagala kumanya ekituufu ku sea salt. Gwe kyotegeera according to your opinion. Kyenyiza okugamba kyekimu kyemanyi ku salt. Salt is a purifier. Okay. The Bible talks about a story, I think it was either 1 Kings or 2 Kings. Abaana ba Isirayiri batuuka mu kifo nga amazzi gakaawa. N'abagamba muleeta omunnyo. N'ayiwamu. Bayibuli nti amazzi okuva olwo tegaddamu kukaawa. Tewaliwo magiki yaliwo awo yakwata munnyo. Ate tebagamba nti asuulamu ttani y'amazzi nnamba. Kwale woteekamu ttani amazzi gakulukuta ne gagenda. Oyo mukyala amanyiddwa nga Judith Babirye omuyimbi waffe w'eggwanga avuddeyo okuwabula abantu bonna obubaka bwe bulimu eggumba. Agambye nti tukola nnyo ensobi nnyingi nti naye waliwo emyaka gye tutuukako n'otandika okurealizinga n'ogamba nti kale kino singa saakikola singa kino ayina engeri gy'abirambuluddemu n'agamba nti abantu abamu abasinga omuntu ayogera ku kigambo omuntu okukola choice mind zo ziddukira ku bufumbo nti oba yakola bubi choice z'obufumbo. No, agambye nti si ze choice zokka ze tukola obubi nti omuntu tukola choices embi mu ngeri nnyingi nnyo. So ayina obugambo bungi nnyo bw'aleseewo ate ye tumumanyi nti yayitako mu bintu bingi era atera nnyo okuvaayo n'atukolera obutambi bwe buti okubanga butuwabula n'okonsolinga abantu. Nga bigenda mu maaso waliwo obutambi butambudde nnyo era abantu ne batuuka n'okukolera Levikson obutambi nga boogera ku omukyala amanyiddwa nga Rebecca Namitala. Ono ye ex wa Levikson era ye baby mama w'abaana ba Levikson. Levikson avuddeyo okulambulula ensonga n'agamba nti obutambi bw'omulaba bukadde bwajjo era yeewunyiza abantu n'agamba nti tamanyi kigendererwa ki lwaki obutambi obwo ate babuggyeeyo juzi waneno. Agamba wagiseewo emyaka interview eyo Namitala we yagikolera era n'agamba nti tasobola yadde n'olunaku lumu yadde ettondo ly'eddakiika okubanga disrespectinga baby mama we. Sikkirizibwa era si kiri kikola kussa muntu wansi kukisa muntu maaso. Kalate oyo omukyala yanzalira abaana. Olwo namuwangaze amu omutima gwe kyeguyayanira amu buli kimu ekirungi. And we are talking and we are okay. So there is communication between you two? Definitely, and I'll be frank with you. Even today we talked. You get my point? So naye mumunoonyeeko kijaba kirungi nnyo muuli side ye. You get? Nenze era thank God I'll be frank with you. Mwina n'okwebaza Katonda mu byenze njogedde ku muntu. Nenze sirisogera ku bantu. And I respect my family. Like the way I respect her family. Mchala I know mwami, I abaana agwana okwewa ekitiibwa. You get my point? Naye mufunaka. No. It can't. Our kids bakulibwa abantu babiri ne Katonda. Nze ne mama w'abaana
ne Katonda. You get my point? You get my point? So what the society thinks about my family or anything, it is them. You get my point, yeah? And it is all right. Nabagambye era kino kyasigala nkibagamba na Uganda, buli muntu asobola okukola kyayagala. Buli muntu asobola okwogera kyayagala because data waabwe emwa gyabwe ne maybe era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo mwagategedde oba mwagalabye Kadaama abadde akyanga abasajja. Kakati munnange olunaku lw'okukomawo waneeno mu ggwanga Uganda, kumbe ndowooza bonna yagenda n'abanga abawaki update nti nkomawo. Lwaki tatuuka ku airport nga bonna bamulindiridde n'ebimuli bati? Era munnange buli omu yalabiddeko oba nnyinza okugamba nti firimu eya bwereere, buli omu ng'amuwahaaga bibino. Mu mawulire ge tulinawo wuno Kadaama yakomyewo e Uganda baboyfriend be babiri bamukima ku kisaawe. Bwe yali ng'akyali ebweru yalina boyfriend babiri, kati n'asooka kwesa appointment asooka nti ku lunaku bwe luti nkomawo e Uganda ogenda kumukima ku kisaawe. N'addamu n'akwesa omulala appointment ku lunaku bwe luti ogenda kumukima ku kisaawe nga nkomyewo. Yabadde yakadda bonna ne bamugwa mu kifuba abantu babiri. Musanji ne Musanji ne banange Bakadaama mumanyira so kano byonna bisanyufu bitya byonna nga bisanyufu bisajjamwe bana nonno muyinza okulowooza nti byakusaaga akatambika kano abaami bonna ababiri beesanzeewo era buli omu ng'alina ebimuli era bonna ne bakulaga nti bagenda eri omukyala bonna ne bamuwahaaga. Tuvuddeyo byonna byonna nga bigenda mu maaso era nga twetoloola tulaba ebintu bwe bitambula bakuleetera ebyatuuse ku mukulu Weasel Manizo. Ate munange tukyali mu zi campaign era abantu beeyongera okuba nga bakola ki nga baperforminga ku campaigns ez'enjawulo. Munange mbu bwatyo ne mukulu Weasel Manizo we watyo byabadde naye bye byamutuuseeko leka bagatuule. So hello guys, olugambo bananga olwayo lugenda kunzita. So Uncle Weasel Manizo mwena mukimanyi nti abadde Mbale ng'ayimba Mbale. Of course abantu batambula ne teams zaabwe kuberanga bakwasaganya ekintu eggaali and stuff like that. So Uncle agenzo kera kumacha ng'eggaali emuleseeyo Mbale. Eggaali erese Uncle Weasel Manizo Mbale nga kivudde kuki mbu Uncle Weasel Manizo yabavumye bonna nabagate mwina kye mungamba muli basiru ololo kati bawulidde ng'ebigabo bibatuse ku bongo ne bagamba gwe faaba kuvuze totulabangako ne balinnya emmotoka paka Munyonyo bo bali Munyonyo batudde balya kyanca Uncle abayisaamu akasimu abagambo waayi muzuke tugende tukole bamugambye Uncle weeyiye ffe twakulese era ali eyo abantu b'Embale omba musobola bambi mulagire basi eziri okumpi Uncle alinnye addeeka nti omukulu ye bw'atamiirako avuma buli kiramu kakati yavumye bali ne yeerabira nti munnange abeetaaga kakati bombo kwe kusalawo bali ne bagamba naffe katumulage nti tetukweguya ne bakatema ne batema ne bamulekaawo bwatyo ate nga tukyali ku bintu byebimu ku nsonga ze zimu eza campaign munnange abantu bo bavuddeyo ne basalawo ne bagamba nti bo baagala ne Alien Skin naye abalonzi abamu beetaaga kuba kibooko singa n'ensimba baleeta abayimbi bo babanja Alien babanja omuyimbi ataliiwo oba oluusi balemaganye naye oba enteesaganya y'akasente naki bali mu kubanja Alien kyomugamba abayimbi be baleetedde temubasobola bo tebalina nnyimba abalonzi benakusinga oluusi obateekamu bali mu t-shirt ndala bayimba birala tebatege abalonzi benaku zino mweyita ki kati wa babanja Alien Ovuddeyo naye nga tukyali ku nsonga za Alien Skin zennyini omwami yavuddeyo kubanga tulambulula ensonga lwaki oba oliyawo Alien Skin essaawa ya kakati balikabwa nango n'abayimbi abamu ate aba NRM kati bafango ni soldiers mwina kye mutannategeera ojjukira olunaku Alien Skin top 10 legendary lwe yayimba ekkololo ate afulume n'abantu mujjukira olunaku olwo
onaku yafuluma ne Gaza Alien n'atwala abantu bonna ekkololo ku mukolo gwaliko president. Bano ba mafiya b'endongo tebasobola kukkiriza Alien kuddamu kubeera ku kifo kyekimu nga kuliko president. Kakootinge bulungi kuba abalabisa. Ontegedde. Alien alina amaanyi mangi nnyo nti nno avaawo n'abantu. Otegedde. Era omukulembeze w'eggwanga yeebuuzaamu who is this person who goes with people? Okitegedde. Kuba oba waali oba taliiwo kiri nti omukolo gubadde SFC esigala weeri ng'enotisinga buli kimu. Katugende mpola mpola. Mwabagamba nti nno Uncle Bebe abeereddemu Alien. Uncle Bebe kyogamba ye musiru okubeereramu omuntu atalina maanyi. Naye era abeereramu omuntu gw'alaba nti nno agenda mutikkulirako oba munfuna. Simanyi bamunantegeera. Kubanga okulonkinga Unstoppable lwaki teyayita Mami Kathy kusaasira. Lwaki teyayita Mr. Joseph Mayanja. Lwaki teyayita Fina Masanyalaze. Oba lwaki teyayita Uncle Wizo. Yayita Alien ki? Kuba kimanyi nti nno bwe mpita Alien Skin ekintu kino kigenda kubeera mu media kiwaawaale because Alien yaliko that electricity. Ewe neno temubitunuulira ne mugenda ffa. Kanalabe true leader ng'agamba wano mbu Alien ekigenda omulemesa ssente simanya biki kati ekyogeza bano ba true leader bwavu. Alien ayinamu ku ssente eza ddala nno era nga bw'abeera ewuwaawo tosobola mukozesa nsobi lwa ssente. Tosobola kuŋŋamba nti nno nvuza amafuta gange ngenze Soroti ntuuse Soroti ate onteekeko ezzalawo era ezzalawo eryo lyali ekkololaawo nga Alien ayingira bamujjukira bulungi kugamba kale bamweraliikirira nnyo the threat wabula ate Alien Skin asinze n'agamba abasajja bano nga bwe yakikola n'agaa kati basajja mwe kansooke mbeesonyiwe mulabye demand bwedde nga bamubanja. Okitegedde bamubanja already ku campaign yabagamba akati ndi wano kimanyi basinga buli campaign baade bamuwa milioni tugeze 15 ku 2 kati ke bamubanjiza abawagizi bennyini ayinza obbasaba zaayagala ayinza n'obbasaba milioni 10 buli campaign kuba bazirina basozimu okamanyi nti demand wabula ate akyasobolera ddala okugamba nti no kasigale nga tagenzeeyo kuba ebyo bifo byonna bali mu kkuba asobola obbiyitamu yekka oba n'afuna promoter amutegekayo. Okitegedde oba n'addamu kali ke yakolanga emabegako wali ak'okwetegekanga kuba yali atandise okwetegeka nasooka akipozingamu olw'obudde bwa campaigns. Oba nfuna fango ni soja. Iyo tuvuddeyo era nga tweyongerayo wano waliwo obubaka eri abo bonna abantu abafuna ssente za PDM. Mbu oba omanyi nti wazifuna onagambye nti buno obubaka bubwo era mbu wewulira akatambi kano kasindikireko n'omuntu omulala. Bubaka ki era mulimu ki bibyo? Kuno kulabula awulidde tegeeza munno nti kuno kulabula. Omuntu yenna nga wafuna ssente za PDM gwe wasooka ozifuna gwe wasembayo wateva naye nga wafuna ssente za PDM eno vidiyo gisindikire munno emuyambe n'asuubira okuzifuna naye emuyambe. Baatandise obbakuŋŋaanya ku magombolola mwenna abafuna ssente za PDM. Bwe mutuukayo eyo
nafunye amawulire nti bwe mutuukayo eyo gye babakuŋŋaanyiriza bakugamba ssente twabawaza bwereere temugenda kuzisasula kasita mulonda Pulezidenti Museveni ne babawa we musayininga bagenda bongera ssente endala muwulira abaana muziseyalingire bazadde bamwe kuba be basinga okufuna ssente za PDM ne babawa we musayininga abamu bazadde baffe tebaasoma bo bamala gasayininga busayininzi nti wano after all we bamala okusayininga nga babakwata ekifaananyi wali ng'osayininga okitegeera wabula bye basayininga bye saategedde basayininga ku ki bwe bamala nga babakwata vidiyo boogera nze gundi neeyamye okuwa Pulezidenti Museveni akalulu mu bulungi ne mu bubi nja kukamuwa mubiwulira bazadde bammwe mubategeeze tebamala gasayininga bintu bye batamanyi tebamala gasayininga bintu bye batamanyi ate mubagambe tebatantala kujjayo ssente endala nga zino tebannazisasula nga zino tebannazikola ki tebannazisasula tomanyi lwaki ziri baazibalekedde era tebamanyi lwaki babagamba nti bazitwale era tebamanyi kigendererwa kyekirala ekiri mu kubawa ssente endala ez'amangu ebyo we biggwa baleeta abantu ng'ana nga bambadde t-shirt za mwami Kyagulanyi ng'era bagamba tubadde ba people power kati twakyuse tetukyawagira Kyagulanyi talina kiddako era talina gyatutwala bwe bityo nga bavumirira mwami Kyagulanyi nti bo babadde bamuwagira nnyo olw'okuba tebamulabye mulamwa tebavudde bakyuka bazadde bamwe mubagambe nammwe abalala nti ebyo bya bulimba abo abantu baabwe be babeeteerawo kyembuuza mwami Museveni abantu bano be yawa ssente tabeesiga lwaki abakozesa endagaano tabeesiga ekibaleetera okubanga abatonuza mu kamera kaakati muŋŋendayira mu bunze gundi ow'egindi mu bulungi ne mu bubi ngenda kulonda mwami Museveni twatuukayo ddi eyo singa oba tomulonze omanye ekiddako ye abange ffe tuli sefu okubanga abazadde baffe babatunuza mu kamera ne beeyama nti nze gundi ow'egindi neeyama okulonda gundi bazadde bammwe mubaseyalingire message eyo tebasayininga bintu bye batategeera kyandibadde na kirungi ng'agenda n'omwana omuyizi amanyi okusoma n'agenderako n'amanya nti maama wange oba tata wange asayininga ku kino na kino mujja kusayininga ebintu nga mubaguziza we muli wonna mututewo mujja kusayininga ebintu omanyi maama we yajjayo kakadde nga bawandiseeko $2,000,000 nga ne bwe mukuŋŋaanya mu kika kati ng'ewaffe nga tusobola nawezayo $3,000,000 which means nga muyinawo bakola ki okulaba nga ziggwayo so bamikwano baddiya message eno mugitambuze abo abantu bwe bambaza t-shirt si ba mwami Kyagulanyi baabwe bennyini be babateekawo si baffe si ba mwami Kyagulanyi si bankyukakyuka ndowooza kyekigambo ekituufu teminokozi si bankyukakyuka baabwe be babeeteerawo kyandibadde kirungi omuzadde ng'agenda n'agenda n'omuntu n'asayininga byalina osayininga n'ekirala tekikola makulu okuyimiriza omuntu mu kamera omukwate vidiyo nti nze gundi kulonda si kwampaka wakaluluke kamu lwaki mubatiisatiisa kubanga okwo kubanga kutiisatiisa titulina vidiyo yo bw'otamulonda gw'ojja kulaba ekiddako mubanga abatiisatiisa abantu guys mubiwulidde nti balina engeri gye bakozesamu akantu ako okusika abantu eriyo n'okyuka n'ogamba nti akalulu kange mbadde ngenda kawa gundi naye nga Pulezidenti Museveni wasazeewo nti esente azitugabidde kanange tukamuwa akalulu era nkungeko n'abantu abalala tumuwa akalulu so in other words abadde agezaako okugamba nti bakozesa ekintu ekyo nga strategy y'okusika abantu eriyo kubakyusa nti wobanga obadde owagira candidate mulala ate n'oleka n'ogamba kampagira ono eyampadde essente ez'obwereere ate nga nno ojja kumala ozisasule kyabadde agezaako okubanga akugamba
webale kubanga wekomidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo.